Pulogulamu eno ya Youth Wealth Creation ekwanaganyizibwa omukungu okuva mu maka g'obwa Pulezidenti Faizo Ndase ng'essibwa amaka g'obwa Pulezidenti ensimbi okuyita mu avunaanyizibwako Jane Balekye era yatandika mu mwaka gwa 2022 n'ekigendererwa eky'okusitula embeera z'abantu abakola emirimu gya wansi naddala abavubuka basaba mu lwenda we baakagiganyulwamu nga bano kuliko abatonzi b'ebyalaani abakola mu saluuni abasiika capati n'ebirala. Temutwala ba boyfriend timunanga nti nafunye kapito kuva mu gavumenti tugendeko emulungu tulye ekyenyanja kyebi abo tuli muloosi tetugenda kufunamu okufunamu. Ate abavubuka bali mu 17 mu luka gwa Kamwokya 2 baganyuddwa mu nteekateeka eno bakwasiddwa ebikozesebwa mu bizinensi omuli engano, ebyalaani, buto n'ebirala nga bakwasiddwa Jane Balekye n'abakubirizza obutabitunda kyokka babikozesa okwekulaakulanya. Naye kati ekirungi kye tulimu leka kitenjoyinge kubanga ffenna kitukwatako bwe muddayo bannayitire obuntu buno obukozese bulungi tujja kudda. Ndasa ategeeza nti pulogulamu eno yava mu bitundu by'e Kamwokya yakozebwa mu Kisenyi, Katwe, Makindye, Kawempe n'ebirala olwo balyoke beeyongereyo Wakiso. 22 tuzze tuyamba ku bantu pulogulamu eno. So tujja tambula tuge Busoga tugewa Ankole wonna mutulinde tujja. Abaweereddwa ebintu bino wakati mu kulukusa amaziga basiimye Balekye ne Pulezidenti olw'okubeera n'omutima ogwagaliza abantu. Museveni okutufaako n'atujjukira nti ffe bannaggeto bannakamwokya naffe tusobola okugeza amakulu. Ebyo nga biri bityo munnalotale Robert Kavuma Kayondo akakasiddwa ku bwa pulezidenti bwa Rotary Club ya Kisugu Victoria View ng'atuuziddwa mu ntebe abaaliko bagavana ba Rotary okubadde Stephen Mwanje, Mike Kennedy Sibalu, John Magezi, Gavana Tusu wamu ne Daniel Damulira. Omukolo guno gubadde ku Morova House Muyenga nga Kavuma azembekera ebyaffe bikisibo. Kavuma ategeeza nti essira agenda kulisa ku by'obujjanjabi by'abakyala n'abaana okunyweza enkolagana ne bammemba wamu n'okutwala kirabu eno mu maaso. Let's dig deeper, let's serve better, and let's adapt together for impact that endures. United for good, together. One act at a time. Omuganya omukulu General Manager wa MTN Indidi Edroma ayogedde enkolagana gye balina ne bannarotale. MTN Uganda and the Rotary fraternity have an interesting synergy. Awadde kirabu eno obukadde 10 okuyambako ku projekiti ey'oggulira amasomero sikiriza omulembe ezikekereza enku. Kisibo abadde Pulezidenti ayogedde ebituukiddwako mu kisanja kye. We have done environmental projects, we've planted trees, and we are looking forward to doing more environmental work. Rita Baraka, Centre y'emisinde gya kansa akunze bannarotale n'abantu bonna okubeegattako mu kudduukirira kuzimba eddwaliro erijjanjaba Kookolo. Thanks to Nsambya Hospital. Nsambya donated the first land, but they gave us now more land to build the center that we are now trying to raise. Brenda Namale ne Judith Nalugwa bakusakidde eggulire no ku Bukedde TV.